Aliko BBS telefone yaffe y'Obwakabaka bwa Buganda nkwandiza era nkulamusizzaako ssebo n'ennyabo weebalijje kuumirako. Ali ku telefone musajja wa Kabaka Biibino y'ematofu munnakalungu munnabuddu nzikalidde okutuusaako pulogulaamu eno agaffe embuga. Ndi ne minisita w'Obwakabaka, minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'amawulire, okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke. Kamusabe omukulu ababuuzeeko ate tutandike 2024 n'amawulire agaffe embuga. Kantu wali omukisa guno okubalamusaako mwenna abalabi ba BBS telefone n'Obuganda bonna mbakulisa ennaku ez'ebikujjuko ez'amazaalibwa ate era mbebaza olw'okutuuka ku mwaka guno omujja. Essanyu libadde lingi nnyo mu bantu, akayisa nnyo. Nalabye ku luguudo lw'e Masaka nga luna lukutte ejjaamu nga kikutwalira essaawa 2 okutuuka ensanje. Yes, naye tubakulisaayo mwenna mbaagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe, awo nno tuddamu amaanyi bwe tuwulira ensonga eyo. Ekitiibwa mwaka twagutandise kati tuli ku kyaffiizi. Nga tuli ku kyaffiizi naye era tusaba abantu omwaka guno bongere okuwettanira ennyo pulogulaamu eno. Pulogulaamu kwe bamanyira ensonga, mwowulirira ebifa mu bataka, mwowulirira ebifa mu ofiisi ya Katikkiro, ebifa mu bavubuka, mu bitongole ebyenjawulo byonna. Mukama wange ndowooza tusookere ku mawulire aga musirikale wa Paapa. Musirikale wa Paapa Kasanje omukulu Joseph Yiga, omusirikale wa Paapa ne maama naye musirikale wa Paapa bakoze omukolo gw'amaanyi ennyo ogw'okuggulawo ekifo kye bayise Biibino Waterfront ekitudde nno ku bwaguga bwa yiika 10 era amaka wagalabye ku yiika 20 ag'ekifo kino. Naye ekikulu ekyabaddewo nti wabaddeyo maama Nnaabagereka Katikkiro wa Buganda, Omulangira David Kintu Wasajja, abasumba n'abepiskoopi abayitirivu abepiskoopi, minisita w'entambula n'enguudo General Katumba Wamala naye yabaddeyo ku mukolo guno. Bannaffe bano we babaddeyo okujaguza ebbanga lye bamaze obufumbo, ekkukula lye batuuseeko mu by'obusuubuzi n'ebintu ebirala, n'ekifo kye bataddewo ekirungi ennyo, Steel and Tube. Era mu kwogera kwe Kamalabyonna yatutegeezezza nti ayagala nnyo abantu okubasanyukirako abalinako kye batuuse. Tweggyemu omutima ogugga nti munnaffe afunye kino ate ne mutumukyawa, ate era n'ayovumirira abo abamansa ssente abo. Abavubuka balina ennambika yaabwe eri mu katabo kano, nnambika y'abavubuka. Naye bw'otunula emyaka egyo kuva ku myaka 25 bagamba okufuga ettutumu, era nja kusaba ettutumu ne by'oba otuuseeko. Bw'oyiga ekintu ekyo nnono nkulu nnyo mu Bwakabaka. Weewaawo ali ku BBS telefone efaananyi nga bubize bitambula naye mu byonna katukuwe amaloboozi n'obubaka obw'enjawulo okuva eri bakulembeze ab'enjawulo naddala ova mu ofiisi ya Katikkiro nga bali mu Busiro ku lw'e Kasanje owa Steel and Tube. Esente ne babeera nga zaabwe baziddira n'Omukama nga tebalina nsonyi. Ate ne bamala zifuna baga nti ekifo kino tumaze okukikola bwe kiti tukiwadde Katonda. Omutima ogwo ogw'abantu nga bano nga twesiimye abepisikoopi ba Uganda okuba n'abantu abalungi nga bano abalina okukkiriza ne bakuteeka mu nkola. Omwami n'omukyala Yiga basaale nnyo mu nsonga za Buganda era emirimu mingi gye tukola mu Bulange emirundi mingi bw'ensanga ekkuuli nga kkojja muyita, ate ekyamazima ajja emirimu gye tuba tumutumye n'agikola temumansa ssente ku mikolo, kubanga abaana tebajja kussa kitiibwa mu ssente. Ngamba ssente zino ze bajjayo akavangata, njagala omuntu n'omuyita n'omuwa akabaasa naye nga tozimansizza mu bantu bano, abaana tebajja kuzissaamu kitiibwa. Tebayinza kumanya Joseph ne Regina gye bavudde nga balaba Yiga ssente akasukaati, bajja kuloza ziringa bimuli by'abagole. Tusaba Katonda atwongere amaanyi okutambuza ekirabo ekyo
ate era ne twebaza n'obusiikale bwa paapa. Mwebale nnyo okwagala ekereziya, mwebale nnyo okwagala ekkanisa, mwebale nnyo okwagala Omukama Katonda. Nkakasa singa ffenna tutambulira mu ntambula eyo ey'okuyambagana ntisikangana mu mukono ne Ssaabasajja Kabaka agenda kubeera musanyufu. Kampani egenda okukola Mpigi Kasanje Nakawuka Kisubi Buwaya. Kampani gyetusuubira nti ekola quality job yeyakola oluguudo lwa Entebbe Expressway. Kale tetulina kubuusabuusa, tujja kukola omulimu omulungi. Oli ku BBS Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda. Ate era mu COVID erimu okujaguza ate ekereziya ekisubi nako nakulaba enkwamaanyi. Myaka 25 egyaba Brother of Christian Institution babayita instruction ba Brother of Christian Instruction. Twalabye Ssaabasumba Paul Semwogerere nga yakulembeddemu emisa ey'okwebaza kuno. Mujaguzi omukulu yadde Leonardo Byencha myaka 7 ye mbuweereza era paapa yabawadde amabaluwa agabeebaza bonna abajaguza era twalabyemu n'okutongoza okuzimba ekizimbe gagadde kigenda okubeera ku St. Joseph Kisubi. Bino byonna byabaddewo. Ssaabasumba ne yeebazaamu Katikkiro ak'enjawulo olw'ensonga ssemasonga ey'obumu bwakulembeza n'engeri gyakwatamu ensonga ezo. Ebyo byonna biba bigenda mu maaso nga Telefina gye tuli era amawulire katwongere okugakutuusaako nga bwe gaabadde. Numbers 40 and 45 speaks of the church's mission to be a sign of hope and salvation to the world. So let this priestly blessing inspire us to be bearers of hope, enlightening the paths of those we serve with a radiant light. That's my goal from Brother Leonard now, that I'm a leader and I'm older, is that you shouldn't guys return shows in the home. Leaders ought to understand the minds of those they relate with. We leaders need to be patient with others. Those are lessons I got from Brother Leonard. Program agafa embuga musajja wa Kabaka biri mu Matovu nze nzuuno gibatuusaako ndi ne minisita w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Israeli Kazibwe Kitooke. Mukama wange ekisaakaate kyatandise nakyo olwokuna oluwedde kyatongozebwa wano mu bimuli bya Bulange Mengo era nga ow'ekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko minisita w'ekikula ky'abantu yabaddewo n'abakiise mu lukiiko olukulu olwa Buganda okuli Ssaabagunjuzi w'ekisaakaate ow'ekitiibwa Rashid Lukwago nga basiibula abasaakaate yabadde bagenda ku mukolo guno omukulu nnyo genda okukungulula sabbiiti 2 naku 16 bagenda ku Homesdalen Schools eGayaaza era wano basi wezabajje ne zibatwala mulamu oga nti okulafuubanira obuntu bulamu era mu bye tusuubira okutendeka abaana bano ne muli enneeyisa emirimu egikolebwa awaka mujja kubamu empisa COVID yayisa bubi nnyo abaana bano balina bingi bye baagala okubayigiriza mu kiseera kino ate era bakyeyongeddeyo n'emyaka luli gye bali gikoma ku myaka 18 naye kati kigenda kubeera nga kikoma ku myaka 20. Njagala abaana baffe bagende balabe nti ekyo babadde balina okukibeera nakyo okubanyikiza obuntu bulamu kyekisooka okuba nti no batunazimba Obuganda nti oba tunazimba Uganda. Abatasobodde kujja buli kyetukola awaka kyetukola mu maka gaffe tuwa abaana obudde tubazuule kikye bali. Omwaka guno tugenda kuteeka essira ku nsonga 3. Omulamu ogusooka kwe okulaba nga tuyamba abaana bano okwezuula bwe banamala okwezuula tujja basobozesa okuba nga basobola okwaŋŋanga okusomozebwa okuli mu nsi okusingira ddala okuva mu kubanga bakozesa emikutu egy'empuliziganya ez'enjawulo. Tusuubira nti bwe tunaakola kino kijja bayamba okuba abantu abeesiimisa era enzikiriza yaffe egamba
nti okusomoza kwonna kwe tulina mu nsi kusemuka mu kuba nti abantu tebakyalina nsa tebakyali bantu balamu. Kyo kizudde nti abaana obwongo buno bwakosebwa, embeera y'ebintu yakosebwa kubanga engeri gye baali balabamu ebintu byakyuka. Mulimu abasaakate be baali balaba nga si be balaba kati. Kyova twatunuulidde nnyo omusomo gw'obwongo, mental challenges, nga omwana asobola okubeera waka buli kimuwa ekiri naye nga bambi alina ebirowoozo bingi. Mukama wange mwaddemu n'amawulire agatasanyusa. Omukulu ye Francis omukungu Francis Bule. Francis Bule yafiiriddwa muganda we. Era enju y'emu omuva ow'ekitiibwa Henry Kanyike Kabonge. Era Katikkiro yakubagizza ab'enju eno wamu bwe yavudde ate ne bagenda ne mu kuziika. Francis Bule ono be bamu bannannyini kampuni ey'abannamateeka ekwataganya Katikkiro nabo be bayita ba partners. Bwe bakola emirimu kati baaviiriddwako Emmanuel Kandula Ziraye, era nga bano maka gaabwe gali Kiteezi we wabadde okukungubaga okukulu, era yakubiriza abantu bakomye okulagalaganya nga baliko kye baagala okukola n'ogamba nti nindiikiriza oba oyagala kukola kintu. Era bagambanga nnyo bano abaami aboogereza abakyala nja kujjayo wavangayo omu n'amukwakkula n'amutwala. Kati okulindiikiriza okwo Kamalabyonna teyakwogeredde bulungi. Najja n'alitwala nange lyeryo lye mbadde nnonyi. Weewaawo mawulire ga nnaku naye katufune byonna nga bwe byatambudde. Awo n'ebikolwa ebirungi bye bitusaanyiza okubeera n'Omukama ate n'okuzuukizibwa ku lunaku olw'oluvannyuma. Naffe nno twesabire Omukama atuwe bulijjo okukola nga ky'ayagala, tusaanire okufuna empeera ey'obulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama muwe ekyomero ekitaggwaawo. N'agenda ng'afuna obuzibu, ntuwulira nti ate kati ensigo zifunye obuzibu, n'agatako ne sukaali. Abadde mu mbeera eyo okumala ebbanga eryo okuva mu biseera bya COVID okutuusa ku lunaku lwokubiri Omukama lwe yamuyise. Abadde musajja muvumu nnyo kubanga nga bwakubira essimu oba n'oyogera naye ku ssimu atozze kumulaba ng'olowooza nti ye kandoofu wa bulijjo. Kutwala omukisa guno Ssebo Katikkiro okwebaza ennyo mukyala waffe Harriet Katusiime ajjanjabye ebba. N'okwebaza abaana bano naddala abalenzi naye n'abawala babadde basanga mu ddwaliro eyo nga bali ku kitaabwe bamulabirira bamukyusa bakola batya. Awo wewabaliza Katonda kubanga Katonda ayita mu bantu ng'abo okutusanyusa mu bulamu bwe tubeeramu. N'olwekyo tumutendereza kubanga yatutonda ne tukkiriza ky'aba aleese, naye tumwebaza okutuwa Emma ebbanga lye tubadde naye. Era omulimu gwe muba mukola naddala gwe omukulu, tandika onoonye baganda bo bonna gye bali, muli bangi nnyo. Kya muwendo nnyo abantu abava mu nju emu okumanyagana n'okukolagana, kuba bwe munaamala okusoma oli wanoonyeza abantu banaakola nabo oba be bayita ba client oba biki, gwe ng'olina bano boozaalibwamu bantu 100. Kutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Oli ku BBS Telefine ewobeera ennaku ate n'essanyu oluusi lyeyoleka. Mukama wange ate ne mukozi munnange nga tetunagenda mu ssanyu lingi nnyo nange nga nnya abadde mazaalibwa gange. Nasanyuse nnyo abavubuka bandaze okwagala beebalire ddala. Omwaka bwetu bwe tugutandise ate omukozi munnaffe mu BBS Telefine Vunye Ivan Godfrey yawasizza munne Nasazi Robina. Era okusaba kuno kwabaddewo ku St Denis Sebugwawo Parish eno ng'eri Konge Lukuli. Mukolo gwabadde gwa kitiibwa nange nabaddeyo. Kamala byonna tubaagaliza ekiseera eky'obufumbo ekirungi. Ba BBS musinzidde nno emikolo nyagira bali mabegakaawo ne katulinze oludda luno. Obukitiibwa nzija. Ojja. Kale. 20 mwena wa byafaayo. Obukitiibwa tujja kugenda e Kalungu.
amina mukoere erimu olw'ekitiibwa eri ofumbo kamala byonna yabaddeko mu famire bakikambi bakikambi majera nga bajaguza okumala emyaka 25 mu bufumbo bano nno mikwano nnyo gya Katikkiro ate balina emirimu mingi nnyo gye bakola mu nteekateeka z'Obwakabaka bafumbo bano basanyuse nnyo okulaba nga mukwano gwabwe Katikkiro yabaddewo nga bajaguza obufumbo era yabasabye okubeera abeegendereza mu bufumbo munkulisaayo nnyo kamala byonna mukoweeri erimu ow'ekitiibwa nga twongerayo agafa embuga wabaddewo okumanyagana kw'abalangira mukoweeri eryekika mu bika olulyo olulangira mu mutuba gwa Kaweesi twalabye okumanyagana era nga Ssaabalangira yakalaatidde nnyo abazzukulu okubeera obumu olulyo olulangira lusobole okubeera nga nalwo luggumira era babadde n'entujjo yaabwe yamaze ennaku eziwerako weewaawo tweyanza nnyo Ssaabalangira olw'okukumaakuma ab'olulyo olulangira abalangira n'abambejja mukama we nga tunatera okufundikira waliwo mikwano gyange abawangalira Sudan nabalabyeko mu ofiisi abaganda abawangalira Sudan bazze ne bakiika embuga nga baagala okumanya enteekateeka z'Obwakabaka na bukyawe basobola okwongera okuzibeeramu bakulemberwamu ssentebe waabwe mukulu oyo ye Sonko mukulu Sonko tumukwebaza nnyo olw'omulimu ogwo gwakoze okuleeta abaganda abawangalire South Sudan bakoze amasaza 4 Buddu Mawokota Kyaggwe nga naye gali Sudan era ne bakola ekibiina kya Nkuba za Mbogo bawerera ddala 15 bebakiwomyemu omutwe ate mabegakaawo nasisinkanaganako gwe twandiyise omukulembeze ow'ennono omujjo owe South Sudan Popopo kati mu nteekateeka y'emu tulina okugatta abantu bano okulaba nga obukulembeze obw'ennono obwe South Sudan bukwatagana n'abaganda abawangalirayo basobole okukolera mu mbeera ennungi baleme okusibwa ne bizinesi zaabwe zitambule bulungi. Mukama we nga tufundikira wali amole gonna byemizannyo twalabyeko Oweekitiibwa Kawuki ng'akiikiriddwa mu kwanaganya w'emirimu omukulu Kalungi Ronald mu mikolo egyabaddeko omupiira ogwavaawo mpitewo guno gwabadde mugombolola kyampisi mutuba esatu era bawaddewo okuwangula kimeme w'embuzi ne pikipiki tubakulisayo bannaffe era omwami oyo Oweekitiibwa Samuel Sekajugo tumwebaza nnyo olw'enteekateeka eyo. Abatuwuliriza ebiwooma biggwa byokya tubebaza nnyo olw'okutuwulirizanga puroguramu yokka kw'omanyira ebifa embuga kw'omanyira enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda baagaliza sabbiiti ennungi baagaliza okukola n'amaanyi baagaliza omwaka ogw'okukola nga tetubongoota lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Weewaawo puroguramu agafa embuga olwaliro bweti bwetambudde tutandise omwaka 2024 twesabire nga tuli balamu tusobole okulaakulanya ensi yaffe Buganda. Omuntu omulamu yeyeekolerera yakulaakulanya abantu be n'ekitundu kye n'eggwanga lye. Nze musajja wa Kabaka birimu ye matovu Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale.